Baram Barugahara. Baram Barugahara. Promoter. Yes. Of recent, yasinkanye yavuddeyo ssebo masomogi yasiimye abeera nga bawayamuuko. Baramu omanyi omuntu gwe bayita opportunist yatya nakigwanyizi ye kwegamba akolera nnyo. kakati bano abantu bonna benjogerako wano the best description is opportunism oba is they are opportunists bannakigwanyizi bano bonna nga bwengenda okubogerako bonna bannakigwanyizi. Barambarugahara ogambye nti yabadde nani ne Ssaabasajja Kabaka sabbiiti gye tukubye amabega ng'afukamidde. Ali awo ajjukira bulungi nti mu 2019 nga tugenda okuyingira 2020. Yes. Ssaabasajja Kabaka yali ayina omugenyi ow'enjawulo yali ava South Africa, Yvonne Chakachaka. Yes. Nze kamwe kwogera nalinnya ennyonyi n'engende South Africa nga nsindikiddwayo promoter Abitex Promotions International. Nensisinkana Yvonne Chakachaka nenjogera ne Yvonne Chakachaka nemutwalira ebbaluwa emuyita ng'omugenyi wa Ssaabasajja ow'enjawulo agenda okumusanyusaamu mu nkuuka ya 2019 nga tuyingira 2020. Yes. Yvonne Chakachaka n'aŋŋamba nti sisobola kujja nga ndi nzekka nina kujja ne bandi yange. Yes. Nemugamba tetugenda kukola show. Nedda. This is just an appearance of a special guest, a special artist agenda okuteeka ekyenjawulo mu maaso ga Ssaabasajja mu Bulubiri e Mengo. Nangamba I love kings. I love, those people, they are God chosen. And I've been following the Buganda kingdom. I would love to come and sing for the king. Yes. How am I going to reach to Kampala? How am I going to come to Kampala? Nimugamba, tugenda ku organizing a 5-star hotel. Okay. Tugenda ku catering for all your bills. Tugenda ku first class flight. Okay. And an appreciation kubanga bw'oba okolera Kabaka tiziba sente nti no baasaze bwezi tyoba bwezi. Yes. Now we have a package of this amount of money, at least for your shopping. If you want to do shopping when you're going back to Kampala, or when you're going back to South Africa. Yeah. Nagamba, okay, that's a good idea. I love Uganda. Uganda is my home. I've been there. How is Wabamuno? How is Captain Michael Mukula? How is those two people? Yabambuza kongandi mu office ye. Nagamba, let me hope you will treat me well in your country, because if you don't treat me well, I will call the president, because he's my friend. I'll call him and report you. The president of Uganda? Yes. Okay. Yvonne Chakachaka gwenjogerako ye ambassador wa Global Fund, oba tugaye nti no, ye ambassador wa malaria. Yes. HIV and AIDS. Yes. Ne TB mu Africa. Si mu South Africa. Mu Africa yonna. Africa. Continent yonna. Yes. Nti bwe baba tebanaba ku releasinga sente ezigenda okula ku by'omusujja gw'ensiri bamugamba Uganda tugenda jiwa sente bweziti twandyagadde ofunayo olunaku obweyo lw'ebigere okukatiriza ensonga eno. Ensi bwe tugenda jiwa sente bweziti oba okitegeera. Yes. Y'omu kubasinga shares mu company ya Benz e South Africa
Yvonne Chakachaka. Google abatuwuliriza oba abatugobera ku mukutu guno genda wali ku Wikipedia teekamu Yvonne Chakachaka biography ojja kulaba gwe twogerako. Kuba omuntu sebera okubeera mukwano gwa wava muno omu taxi ya distributor yekowa Benz mu Uganda. Yesewa. Kakati amanyiddwa. Awo bo kyewuunya okubeera nga akyali wa wava muno. Anti Gambia eri South Africa onatera naye ali ku aina company ya Mercedes Benz ne bawe. Yes. Neve South Africa nga bukimu kiwedde ne tujja ne tukola enteekateeka ne tumwaniriza bulungi nnyo. Naye mu kukola enteekateeka z'okuleeta Yvonne Chakachaka ne mukulu Barugahala yali alina okuleetayo ku muyimbi ow'ebweru asobole okukola kye bayita okubalasinga equation kwasatu mu olumu. Era okukakana ng'afunye kanda bongo man. Yes. Tutegeeragana. Bulungi nnyo. Naye omutima omubi ogw'omusajja oyo yatunuulira okuyimiriza Yvonne Chakachaka okuyimbira Ssaabasajja ng'atunuulidde kyakuba nti Abitex bw'anaateeka Yvonne Chakachaka ku stage agenda kuba ku ntikko mu bapromoters mu Uganda. Yes. Nga kyalina okukola kuddira Chakachaka mumuteekako mupatiikako mulimbirira bamulemesa okuyimba enkuuka egenda okugwa nga Yvonne Chakachaka tasobodde kukola ki? Kuyimba. Kuperforminga kireetera abantu okugamba nti nno Abitex mulimba yalimba abantu Yvonne Chakachaka teyasobola kujja mu nkuuka n'olw'ensonga eyo Mengo teddamu muwa project yonna mu industry ya art. Yes. Yakozesa omusajja mu kiseera ekyo yali deputy IGP gwe bayita Muzeeyi. Sabit, yeah. Era nkikakasa nti okuggyibwa kwa Sabit Muzeeyi ku bwa deputy IGP ne bamuteeka eyo gyali olwaleero. Ekimu ku byo is the blunder he made bwe yadeployinga abasirikale ne basalako Yvonne Chakachaka ku hotel wali ku Pearl of Africa hotel we twali tumusuzizza. Yes. Ne bamuyisanga bwe bamuyisa bannayo omukyala oyo mukyala mukazi ate mukyala muzadde singa Yvonne Chakachaka ya releasinga ebyali ku Pearl of Africa hotel oba oliawo bannayuganda bali South Africa oba oliawo nakati bandibadde bakyali mu kyetwandiyise xenophobia. Oh my kino kikugamba. Oh my God. Naliwo mu maaso ge nga bangobawo ne bawamba essimu zange. Yvonne n'ababuuza, where are you taking my son? He is the only person I know. He is the only contact I have in this country. Where are you taking my son? Oh my God. Abasajja ne bansindikiriza kwaliko omusajja baba muyita Muhumuza. Ebifaananyi kati nno omukazi oyo mugezi nnyo yalinga abalikodinga ng'akwata videos ng'alina audios ng'alina n'ebifaananyi byewandise still pictures everything. Oba kitege byonna nga bigenda maaso naye ng'ate bo abasirikale tebamanyi nti no bakola ki babakwata. Yabimpeereza n'embiraba nabiraga afande eyasikira Sabit Muzeeyi. Deputy IGP yafa musajja wake. The Lion of Mogadishu. Oh, erinya lirinva mu mutwe. Okech. Oh, yeah, Lokech. Yeah. Lokech. He was a wonderful man, I'm telling you. Yes. Naga, this is the worst blunder of the century. Oh my God. Nenga byemulaga sinze nabikutte kubanga nze simu zange bali baziwambye nga Yvonne Chakachaka yabimperezanga amaze nakuddayo. Oh my God. Eyalemesa Ssaabasajja Kabaka okunyumirwa omuyimbi we okuva South Africa gwe baalangira emyezi kumpi 4 yali Baramu Barugahara oyo bwolaba. Kati kankuya abantu nga babiri oba basatu oyinza okulabira Baramu oba nti he is really a good hearted person oyina okwesembereza oba
omuntu gw'otalina kwesembereza na kulaga bintu byo. Tunulira omusajja gwe bayita Ronald Mayinja. Yes. Balamu Barugahara ye yamusomera okumutwala eyo gyali. Kati njagala Mayinja ayiteko mu Wuuno olwaleero abawuubireko. Kubanga baatya ne bamanya nti nno Robert Kyagulanyi Sentamu amaanyi gaalina. Omuntu omulala oba oliawo omulala yandibadde asobola okuba n'amaanyi ngaago yandibadde Ronald Mayinja kuba kaali kasajja kagumu. Yes. Nga n'ebikwogerako ennyimba zaako zonna nga zikuba okuviira ddala ku tuli ku bunkenke Africa bikoze bitya nga kasajja kakutte ku mitima gy'abantu. They could not afford to get another artist if Kyagulanyi had given away. They could not. Next in the queue, yali Ronald Mayinja. Eyasoma. Aina command mu bantu, abantu bamwagala. Aina favor mu bantu. Yes. Ate ayina omutima omumalirivu. Kati ng'oyagala okwesiimisa Ronald Mayinja, tunuulira Balamu Barugahara kubanga ye yamutuusa awo waali olwaleero. Ashibaga Kato mwenna mwali mumumanyi nga Ashibaga Kato bw'ateekako live ensi yonna emugoberera. Yes. Ashibaga Kato yagenda okuva mu kampu ya People Power ng'essimu gy'akwata ploti namba naye nga teyagiteekako yadde ekikumi. Over 7 million Ugandan shillings donation. Naye olwaleero oyinza n'okwesanga ng'anoonya ne data n'amubula. Balamu baalimbalimba Ashibaga Kato ne munne Ray Superstar. Yes. Oba kati emmotoka baazibawa simanyi oba baazibawa. Bali balina obbagulira emmotoka. Nina ebbaluwa gye nalabako nga Balamu agiwandiikidde President ng'amujjukiza alina okusasula abaana abo kubanga ate bw'atabasasula ate kigenda kukola bubi. Naye ng'ate ye yabajjayo ng'agamba nti ataddemu ne ssente. Of course ateekamu 10 n'akunaaza amaaso awo n'obeera nga ozibyezibye. Nga tonnava omumaliriza oba nga tonnava ku Balamu anti ngenda muwunzika bwe nti Balamu Barugahara. He's a promoter. Njagala ombuulireyo abayimbi babiri mu Uganda Balamu Barugahara boyinza okugamba nti abapromotinze from unknown oba from no name to number 1 artist in Uganda. Oba aina gwe yafunye nga Abitex bwe yakwata Serena Bata n'amukubako enfuufu n'amutwala mu studio n'amufuula artist n'amukomyawo mu kifaananyi ky'abantu. Akubuulireyo abayimbi babiri nti ono yali tamanyiddwa Balamu ye yamupromotinga n'amanyibwa because he has all the apparatus. Aina ssente, aina contacts oba connections, aina obusobozi okufuula artists. Yes. Nambeemu mu Uganda mu mwaka gumu oba myaka 2. Njagala atuweeyo abayimbi babiri. Either baakubyeko enfuufu nga bonogamba nti ono gundi yali agudde yadde nga yali muyimbi mulungi naye ne muzza engulu namutwala mu studio ne muwandikira ennyimba namutwala ne mukolera videos ne promotinga music we ne ku radio yange olwaleero ennyimba ze zikuba era oyo ye face ya Radio 4. Just omu babiri naye ng'ebbanga lyamaze ng'ategeka ebivulu ddene nnyo. He is a user, a perfect user. Ajja n'akulengera ng'olina embala n'ayagala akute ng'akukamudde ng'olinga ekikuta ky'ekikajjo kye banunyemu supu ne bakusuula wali. Oyo Balamu mutadde simu zaako kagere. Nga tonnava ku Balamu ssebo nga tonnadduka waliwo a random follower yazze mu inbox yange yampeereza akantu in line with Balamu Barugahara. I remember one day, I quote, I remember one day Muhoozi came to Kapchora and Balamu forced us to put on yellow t-shirts and he promised us that everyone will get 50k or 50,000 Ugandan shillings. When Muhoozi reached Boma ground after Muhoozi's campaign, we tried to demand Balamu our money and SFC guys chased us without giving us any single coin. One of
followers? Oyo abagala okumanya mugende ku video ekyasembyeyo sofando eriko Gashumba ne Bujingo bagobeddwa n'embooko. Yes. Abantu n'embooko tebannazitegeera naye bajja zitegeera mu video eziddako mu maaso. Aha. Yes. Yoyo baramba bahara. Oyo random. Agamba nti nzijaawo. Oyo follower wange yantegeeza nti yakomenzaga nti yatukaka okwambala t-shirt z'NRM. Kakati kyolina okumanya bala mutayagala Buganda. Bino bye era tayagala Kabaka. Kankubuuze mwami Matovu, ekintu kino ekya Kabaka kuba okusinziira ku wennalabye nze nga wamala nawuliriza ddoboozi naye nga alinga agezaako okuguza Kabaka nti simanyi nze nkola kino nkola era ndi mutegesi wa bivvulu kyentegeere agali mu nkubo g'empulira olwoba yagenda otegeka show ya Palaso ng'amugamba nsaba osiime simanyi ojje ku show ya Palaso. Kabaka asobola okusiima okujja ku show naye ate protocol n'emugamba nti nedda. Yes. Kabaka asobola okusiima era kyakola mu mbeera nga protocol emulaze nti kiyinza obutasoboka baweereza omubaka anaakiikirira Kabaka. Kitegeera Malamu yawa platform Frank Gashumba n'atyobola navoola obwakabaka bwa Buganda ku radio ye. Yes. Negwe oli bamuyita Masomoji. Ngoloza talaba. Bamuyita Matumpagwa. Olowooza tawulira. Bamuyita Magulu Nyondo. Bwayimirira bwati. Bwayimiridde ettaka likankana ze nafuna omukisa nenkwatako mu ngalo za Ssaabasajja. Gwe nga weesiimye iba nekalewulira. Bw'oli kifuna nakwatako mu ngalo ojja kuwulira nti waliwo Katonda abantu baateekawo nga banjawulo mu butonde bwabwe. Kyova olaba nti kuyiye entabuka. Bala mutayagala bwakabaka bwa Buganda naye ayagala nnyo okubukozesa atuke ku byayagala ye ng'omuntu naye tabwagala obwakabaka bwa Buganda bala mu Balugara tabwagala. Mu bantu abasatu bonna be wakamenya tewali ayagala bwakabaka bwa Buganda. Naye ate be balondeddwa kubanga banoonya akalulu mu territory ya Buganda. Which means it's going to be very hard for them okubeera nga bas simanyo balona ekisikiriza abantu. Tewali kye basobola okukola bajja kugenda ku mikutu gy'ebyempuliziganya kubanga ekyo kyangu nnyo. Ani ali ku NBS bamanye nti gundi yajotuwa platform kati ku program ya gundi Gashumba alina okubeerako alina okuyisaawo project yaffe. Ani ali ku radio 1 oba ali ku UBC gundi yagenda okujja ando mwenda ez'oluzungu ando mwenda. Gashumba bagamba nti Gashumba alina bachelor's degree mu business administration. Yagisoma mu Luganda. Wali omulabeko ku program yonna nga ya luzungu. Naye amanyi okulwogera. Anti you can speak English at your pace, at your own convenience. But there is what we call, can you please discuss issues of national importance in English? Nojjayo ekigambo. Omuntu n'akitegeera. Sigamba nti tamanyi luzungu nze mbuuziza bubuuza nti wali omulabeko ku TV oluzungu. Simulaba ku programu nga ya luzungu. Sitera mugobera nnyo mu programu za luzungu era siraba nnyo gundi enti oba mukyaziza mu balo mu NBS frontline oba kinga agenda kwogera. Akoleyo eki mu frontline. Frontline bakyoboolerayo. Uganda Yancha.